Waliwo omuvuzi wa taxi okuva e Busembata mu disitulikiti y'e Bugweri afiiridde mu kaduukulu ka poliisi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omugenzi ategerekese nga Joel Gabita nga kigambibwa nti ono yafunye obutakkaanya mu kifo we bafumbira chipusi. Kyokka nannyini ekifo kino kwe kumuyitira poliisi n'emutwala mu kaduukulu gy'afiiridde. Kigambibwa nti omugenzi ono yakubiddwa mizibu era nga kyandiba nga kyekiviiriddeko okuba nti alugulamu obulamu. Mu kwogeramuko n'abatuuze mu kitundu ky'Obusembata balutoviridde kontono. Yateganganizibwa n'emikwano gw'omuwala yamubanga alwanagana muku yamutoola ku essimu aleeta poliisi akola ripooti ngemye kumuwala essimu olw'okuba amubanga okwegakana bamwogeza mu komera ayi luuyi n'enkyonga abantu bali ano bali kwekalakasa bangi bali kwekalakasa enogera ano saadiro wakatola ano mulambo ogutwala iganga mumokyale luuyi n'enkyonga poliisi y'Ebugweri disitulikiti esazeeku wano Busembati abantu bali kwekalakasa babeerako alaba emirimu ku luguudo nga bali kulaga obutali bumativu bwabwe n'ennyike bali kubitima baligezaako abakulembeze okwogera n'abantu baikeikane babona engeri ekyokola ekiri piisula ng'abantu bakali mu mbeera nkamba abatakisi wano babeere mijowero abeera avuga takisi bamukubire mu kaduukulu. Ebyo ng'obitadde ku mabbali poliisi mu division y'e Kajansi ekutte Kizito Yasin amanyiddwa nga Mr. Kampala ateeberezebwa okwenyigira mu kunyaganga amasimu okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gw'omusanvu omwaka 2025. Omusango gw'obubbi obwangu gwalopebwa Ayebale Pile ku poliisi ekiviiriddeko okukwatibwa kwa Kizito ono. Omwogezi wa poliisi mu Kampala emirwano Patrick Onyango annyonnyodde nga bw'akakasa ku nsonga eno. Gambibwa nti nga 29 omwezi guno omwaka guno waliwo omukyala bamuyita Ayebale Paul yayingiza omusango obubbi poliisi ya Arkwright nti waliwo abavubuka badde batambulira mu pikipiki babadde babiri mu pikipiki kika kya Auju bamusiseko essimu ye ng'abadde agenda kukola. Poliisi yatandikirawo kunoonya abakoze ekyokubba essimu ya Ayebale. Okunoonyereza ne kutandika n'ogezako okulondola abakikoze ekyo ne tutandika ne poliisi netandika okubalondola. Poliisi yasobodde okukwata Kizito Yasin ate mu kiseera kye bamukutte alina ne pikipiki kika kya Auju. Eyo nga tuvuddewo by'okulonda mu kibiina ekiri buyinza ki National Resistance Movement mu disitulikiti y'e Kamuli ya Magumba Muhammad alangidde Nsaada Augustine ng'omuwanguzi wa bbendera NRM mu ntandikwa y'e Kasambira mu disitulikiti eyo. Kinajjukirwa nti okukuba akalulu k'akamyufu ka NRM aka gavumenti z'ebitundu kakubibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwe tulimu ogw'omusanvu omwaka 2025 wabula okulangirira ebyava mu kalulu k'omutawuni kanso y'e Kasambira kwajulira mpaka olunaku olwaleero. Magumba Muhammad ng'ali ku yafeesi za NRM ezisangibwa e Buwenge empya mu munisipaali y'e Kamuli annyonnyodde alizaati engeri gye zifulumyemu. Wetugayiseemu tonto ebyali ayikubira kirala mwali bamujje afunyeemu obululu 7 mwali Nsanda yafunamu obululu 772 n'olwekyo okusinziira mu mateeka agambebwa Electoral Commission eya NRM ndikwenda okulangirira Nsaada Augustine nga nafunye obululu obusinga ku bwamwine okuba fulaga beera Kasambira Town Council. Omuwanguzi Nsaada Augustine yeebazizza abalonzi olw'okumwesiga ne bamukwasa akalulu ka bbendera y'ekibiina kya NRM. Baina mu akalulu akabaawo esaasira eweero olunaku olw'okuna ngenda kwedda omwezi 24 bayita mwendo liito nga munaye kunavuganya ye atandise okuleeta ensonga etali limu ng'akuba nteekizagana byava mu kalulu ako kwekuna okwetooloola n'emeteorologi bale gy'amaanyi aye kyadaaki olwaleero ngenda kwedda omwezi 30 ndi mubakulangirirwa wano akakiiko ak'ebyokulonda nkanya ka NRM ngenda kubakuba nti ndi musanufu kyanswiso kubanga obuwanguzi buno ti bwange aibwa abantu bakasambira mbangwire n'obuwanguzi obutegerekeka.
Bamuja Gerard gwe bamezze mu kalulu kano si mumativu ne alizaati zino ng'agamba nti bamubbye era ng'awera nti wakudda kuwa Munigi n'okwesimbawo ku kifo ekyo. Ekikolwa ekyola ku lwaleero ekyokubanga foomu ziri omuntu owundi aliko mulugunyamu bakitoolamu ate baleka mwega owundi kindaze incompetence oba NRM ng'ekibiina bapuntinga abantu abakyamu babawa emirimu bafuuza abantu obuweereza. Ekikolwa ekyo munaife yajingira ebintu aliwene bulungi era bwamukusooka abiikiriza aye bwavuye kabiri okukkiriza ebintu ebindi ebitabise nga beekizaganya nabyo basika ebindi babikoliza bizemu kulya busente nekikuli kira kyenaleemu era kijja okukyayisa waliwo ekibiina ekyo kumala ddala yakusenzuubiza mu makulu. Ebyongo bitadde ku mabbali abatuuze b'ensinze mu disitulikiti e Namutumba beekyaye ne batuuka n'okugamba nti bandyegaana ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement mu bufunze ki NRM olw'okuzzanga ebbali omuntu alondeddwa abantu ba bulijjo ne balangirira be baagala naddala mu kalulu kakamyufu akaali kakakubibwa. Mu kwogerako n'omu ku bakansala ababadde beesimbyewo ne batalangirirwa, Bwiso Nassa ng'ono yabadde yeesimbyewo ku kaada ya NRM mu ggomba ly'ensinze nga kansala ku disitulikiti e Namutumba asabye abalonzi okukakkana nti newankubadde tebalangirirwa kasita mu mitima bamanyi nti beebawangula. Wabula okusinziira ku mivuyo gye bali mu kalulu kano akabayirewo kimpaliriza kuva mu NRM tumale gagirekera Tango Doi ne ba registrars be basalenga okyo baba benze kuba ife bwe tusalawo nitulonda omuntu gwe twenze tibamulangirira. Ekyo kituleeteire obuninkavu bw'amaanyi n'okusalawo tuve mu movement tumale gajja mu bibiina ebindi okutusaliranga obusalimu gwetulonda gwetwenda bakyusa baataawo kubeene gwe benze Tango Doi ne gurupu ye baide beerondese ife kalujje mu kibiina ekindi. Ekibiina kino ekya NRM twidda kukivaamu olw'ensonga nti ife betulonda tubebalangirira byokutuuka italeere balangirira abandi betutalonze kale ife olw'obulumi obw'empuleeyo ife twidda asalawo tukole ki tugiveemu twine mu kibiina ekindi. Ssentebe wa disitulikiti e Namutumba ya David Mukisa Kalulu asabye abazadde okwettika obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana ng'abakubiriza okujjumbira essomero amasinzizo wamu n'okubakuuma obulungi olw'eno babeere ab'omugaso eri eggwanga n'okubazzaamu ensa baleme kubeera kyonyinyalwa eri eggwanga. Ahmed Ngobe yabaddeyo ku Rwannabassa Fama n'atusakira eggulire lino eno. awo gegabadde amawulire mu Luganda Nennabikyusa Salma ku Nabbasa nga kabadde gakutuusibwako. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo.